Musire mutya balungi abali ku Liz 256 kansubire nti buli omu ali bulungi alina ekibeerabeera kyayita munnange katusabe mukama akikuyiseemu veeyo ng'ate gwe muwanguzi. Tuzze ne kasitore akalala ono agambye nti Liz nyamba erinnya lyange oleme lyatuukiriza naye tugenda mutuuma erinnya katumutuume Chris agambye nti yakula ne maama we era ebiseera ebisinga bwe yagendanga mu kyalo yagendanga ku bukojja ng'ab'oku bukojja bamanyinga famire ye taata bwe yabangayo ne school fees yasasulanga naye abantu beewaabwe yali tabaagala bulungi olw'ebintu ebimu byagambye nti byatagenda kutunyumiza era yabalabanga bulabi ng'era abawuliza naye okugamba nti agenda abakyalireko ekyo tekyabangawo. Taata bwe yamwesibangako ng'amuyita agende amutwale ewa jjajjaawe awummule naye yafunanga ensonga ezitali zimu ze yeekwasa n'aba ng'ate ekyo akibuuka. Agambye nti yalina ka girlfriend ke nga bakayita Lydia. Agambye nti yali akaagala nnyo era baakubanga pulaani nga za mu maaso baali bamanyi nti bagenda kwewasa. Christmas yatuuka ne bakola programu ye ne girlfriend we bagendeko mu bivulu beesanyuse naye awo taata bwe yayingirirawo naye n'aleeta programu ze yamwegayirira nnyo agenda amale Christmas mu kyalo ne jjajja kubanga waaliyo kumanyagana. Jjukira yali alina programu gy'akoze ne girlfriend we ng'ate agamba nti tayagala disappointinga girlfriend we nti kyali kigenda munyiiza ebivulu byali biyitirivu era mikwano gya girlfriend we gyali gitegese ogenda nga girls day out naye n'amugaana. Kati taata bwe yajja ne programu ate egenda mu kyalo yalabanga ebintu bye bya planning bigenda kubanga byonooneka era bw'atyo yagaana n'aleetawo ensonga. Taata tekyali musanyusa n'agenda n'ayogera ne maama we. Maama n'amuyita n'amugamba nti mutabani byonna ebyaliwo wakati wange ne taata wo gwe saagala ate obiyingiremu saagala ate obitwale nga by'amaanyi nnyo n'okusinga. Taata wo musajja mulungi akubeereddewo lwaki bw'aba akuyise akoolumu ogenda mu kyalo okulaba ku jjajjaawo ate era otandise okunanaagira nakukuza n'empisa era njagala obeere mwana muwulize genda totengula taatawo. Kino kyamukuba wala nnyo. Bagamba ku nsi kuno omuntu gw'asinga okuwuliriza ennyo era gwawa respect ye maama we. Kyonna maama we kyamugamba kye kiba kigenda okukolebwa kataagala munyiiza era bw'atyo yagonda katalina kyakola alina okukolekera eri e Masaka agenda ali Ssekukulu ne famire eya taata we. Bw'atyo ya disappointinga girlfriend we ayolekera eri e Masaka. Agamba nti ewa jjajja yasangayo abawala bangi abawala baalinga 6 nga bonna agements ze bano nga kiraga nti baali bakuliddewo kubanga enneeyisa yaabwe yali y'abaana ba mu kyalo ng'engoye ze bambala biteeteeyi ebitategeerekeka batambula tebalina sapatu okwogera Oluganda olukambwe era ye ng'ow'e Kampala bamuweerawo erinnya Munnakampala. Bwe batyo baakolanga emirimu nga ye bamugamba oyo w'e Kampala mumuleke tajja bisobola. Agamba era ruumu yange yali yanjawuloko ne ruumuzi z'abaana abalala be nasangawo naye nze nagenda nga 18 okumanyagana kwali kugenda tandika nga 2 ng'abantu bajjanga mpola mpola. Nze ennaku zino ze namalawo ku kyalo nali nkuba misota ku kyalo era nawulirira ddala nga ndi idle. Kyenva ngamba jjajja nti jjajja nange nandiyagadde ne ngenda okulima at least ne nnyambako bano abalima sigenda kukola gwa kulya. Jjajja agamba tewali buzibu bw'oba owulira nga ky'oyagala nga ffe tukikukaseeko genda ne bano. Era bw'atyo yayita omuwala omu katumuyite Sandra n'amugamba nti Sandra bwe muba mugenda mu nnimiro temwerabira munnammwe mumutwale mumuyigirize okola emirimu. Sandra yagamba nti oyogeredde ku poliisi jjajja badde njagala genda kukungula bijanjaalo emmanga eri mu lusuku ajje tugende
bw'atyo yankulembera mu gwateeteeyi agaali tegategeerekeka. Twaserengeta mu nnimiro naye nagenda okwetegereza ennyo nga kisandula ssebo mwekiri, naye ne neesikamu ne ŋŋamba bw'aba nga muwala wa taata mba sigenda kolama wano. Bwe ntyo natandika omweyogerezaako ne mubuuza Sandra, taata wange omuyita otya? Kyava nnyonnyola n'agamba nti taata wo sirina bw'amuyita, nze gw'olaba taata wange yafa ne maama wange bw'atyo, kati nasigala mu nnyumba nga sirina ayamba. Jjajjaawo n'ankwatibwa enkisa n'ansembeza era nze nkuze okuva emyaka 6 nga ndi wano ewa jjajja. Ne mpulira nga nfunye ku maanyi ne ŋŋamba awo nno Christmas tegenda kunsala ne mwemba sirina girlfriend wange bino bijja kunkolera. Ne mubuuza ati bali abalala bo jjajja bamuyita ani? Era yatandika okunnyonnyola omu ku omu. Nagenda okufundikira nga nze nzekka alina Oluganda olw'amaanyi ne jjajja, abasigadde nga bali distant nnyo ng'era tebanzira. Bwe tutyo tweyongerayo okugenda mu lusuku tukole omulimu ogwali gutututte. Nagenda okulaba omuwala ono nga buli nkumbi gy'akuba amabina galina engeri gye ganyenyaamu. Ng'eno omukira gwange nagwo gutandika okusunguwala nga kutandika okukola ebintu bye sitegeera muli munda. Bannange ningiriza bwe nti bannange ng'ekiwala kyatambudde tikiri mu mpale. Awo omukira gwange ne gwongera okunyiiga ne mpulira nga buli kimu kirina kukolebwa. Bwe ntyo nakisemberera Sharon ne nkigamba njigiriza, ng'eno bwe nkyenkwasaako ku ngalo nkikwata mu kiwato bannange nga kyemoola. Siyinza kulimba omukira gulina engeri gye gutabuka nga gulabye amabina, gulina engeri gye gutabuka nga guwunyiriza omuntu agenda oguwaako. Bannange nawulira nga sisobola kyebeerera wadde kyali kirina akasu akakivaamu. Nze essaawa ezo nali sikawulira nga ndowooza kimu, ntuuka ddi ku geeti entwala mu ggulu ngamba kumana njizine. Nze bwe nakisembereranga bwe nti ku mabina, eno ssemudondoli wange nga akyankalana buli we kyanyeenya bwe kiti bannange nga nze nkalabanga kakonkoonyo akantwala gye nali njagala okutuuka. Bwe ntyo saamala budde emikono gyange gyatandika okutambula nga nkinyonyogera eno mu mabeere. Bannange nga bwe kyesesa, nga bwe kyemoola. Nze eno nga kimpa ekyokkola, kyayongeranga kunkyankalanya nga kimpa n'amaanyi kwongera kukwata bwe nali nnina okukwata. Bannange mbabuulire, omukira nga gwasunguwadde toyinza kulaba bukyafu buli ku mukazi, obubi oba tobulaba, obulema obulaba ng'omaze kuzina mmana. Era saabirwisa kubanga singa omukira gwali tegufunye kye gwagala, nze ngamba gwandiyabise. Bwe ntyo nakwata Sharon ne ntandika okumunywegera. Ssebo nakyo kyali kimanye ekyokkola, ne kikkirira ne kikwata omukira gwange ne kigutandika okweteekesa ku mana yaakyo. Bannange nze nga amagezi olwo sikyalina. Omuwala yakwata omukira gwange n'aguteeka mu mana ye n'atandika okutambuza. Tuyimiridde olwo mu lusuku wakati, aba yakatambuza emitambuzo nga giigyo. Obwongo kyevudde buŋŋamba ndi ono omuntu gw'olya amanyi obukodyo buno bwonna, omanyi status ye. Nva mukuba akaama ne mugamba Sharon, leka tuleme kwanguya bintu. Nga bwe njogera bino omukira gwange bwe ngusikayo ne ntambuza emimwa gyange ne ntandika kukinywegera. Nayokola bino nga saagala bambi anyiige kubanga already yali yayimye dda, nga nange kennyini nayimye, naye nalowooza ku kabi akayinza okuva mu kikolwa kino kye tugenda okukola. Ne nsalawo ntambuze engalo zange ne nziteeka wansi mu nnabunnyaye oba giyite emmana. Namukuba engalo naye ng'oyinza okugamba oba ngikuba mu kikopo ky'amazzi, amazzi gaayiika amayitirivu, naye ng'era sirekera naawe omunywegera. Bino byonna mbikola bambi nze neeraliikiridde dda okuyingiza omukira gwange mu mana ye nga soose mwekebeza, kubanga neebuuza omuwala ono amanyi bino ebintu ng'ate weene Masaka ennyambala gy'ayambalamu yabiyigira bwa. Nze nali manyi nze ngenda okutambuza ebintu, ekyambukako kulaba nga ye amanyi ki ekyokkola mu supiidi ey'amaanyi. Era bwe ntyo natambuza omumwa gwange ne mukuba ebbakuli.
bannange omwana yayuwa amazzi amayitirivu ng'ate gali constant nga gasprashinga gayiika mu kifuba kyange bannange gaali mayitirivu nnyo. Nagenda okulaba nga Sharon atandise okunyeenya atandise okukankana ne mmanya nti noono ye mutuusizza wa gy'alina okugenda nga feesi ye ekyuse n'okyuka. Awo nno nze nali ngalamidde bw'atyo n'aleeta emimwa gye n'agiteeka ku gyange n'atandika ate okunywegera bubi nnyo. Omukira gwange nga gwereeze gwonna gusunguwadde naye olowooza nasobola ogukontrolinga? Nali sikyasobola kontrolinga kubanga singa nali siyingidde mana omukira gwandikutuseeko oba gwandiyabise. Bwe ntyo omukira gwange gwesanga nga guyingidde mu mana ya Sharon, Nanzina Sharon. Byonna byonna tubikola wakati mu lusuku. Kyasimanyi oba waliwo eyatuwulira. Singa ebiseera ebyo simu zaaliyo, nze nandibadde ku mutimbagano kubanga siina sitayiro gye saazina. Nazina n'enzirayo ewaka nga mpulira taata sikyamuyinako buzibu nga ne Masaka njagala okuddayo kubanga olugendo terwansala era Christmas season yonna nze nagimalako nga nnima. We baatugamba nga tugende tulime, nze ne Sharon twekwatanga peya tugende mu kafo kamu era eyo gye tweziniranga. Twogerera Sharon yafumbirwa nange ndi eno ensi envuga lwange. Byebyo nno ebivudde owa mwana mulenzi ono bambi musibe bulungi Omukama abankuumire. Bannange abaagala okumpeereza ku stories muziweereze ku +971 56 894 8406 zijja kuba zintuukako bulungi. Ziweereze mu lulimi lwonna lw'owulira olukwanguyira oba Luzungu oba Luganda. Nze nja kikola interpretation ne bw'oba ng'osobola ku recordinga era recordinga onsindikire then tunyumirwe. Omukama abankuumire.